Twita mu embassy yaffe ya Uganda Saudi tuyise minisita we avunaanyizibwa agenda kujja wano omwezi ogwokuna. Nitulagira kampuni zino ezakuno kubanga nazo obusu zitwala abaana mu ngeri y'ekinkwetu. Bwe batwala eri nga tebanafuna mirimu gye babatwala, bwe babatwala eri ne babateeka mu biyumba, ekyo babagambye bakikomye embagirawo. Kalama TV, Prime Minister Nabanja Ayingidde mu bintu by'Abannayuganda ekigambibwa nti no bagibwamu ensigo bwe babeera bagenze mu mawanga g'Abawarabu, especially Saudi Arabia. Ensonga eno kyekyo kye mbagamba nti mugezengako okubeera nga tukuba omulanga gwaffe, buli omu alina omukutu gwe, gezaako okubeera nga oteekayo ensonga yenna ebeereddewo nti tuyinza okubeera nga omuntu esobola omujja mu buzibu bw'alimu nti n'ogenda n'ofuna takisi n'omugjayo mu nnyumba gy'ali, naye amaloboozi bwe tugakuŋŋaanya owamu ono n'ayogera n'oli n'ayogera n'oli n'ayogera, ojja kwesanga ekintu ekyo kiyamba nnyo. Ebintu bino biwulikika, ebintu bino abantu abatusingako babiwulira kati nga Prime Minister babeera babifolowinga, abaana be baggyemu ekigambyo bwe bagamba nti no baggyemu ensigo oba be babonyezaabonyeza babeera basobola okubeera nga bafuna messages nga zino. So Prime Minister Nabanja yagamba nti no ensonga eno agiyingiddemu ng'era mu Gwokuna basuubira minisita we Saudi abeere nga asobola okujja wano Uganda mu mwezi Gwokuna bateese ku bintu bino oba balabe ekintu kino nga bwe kiri. Omuntu ayinza okugamba nti enteeseganya zino zibaddewo ebbanga ddene naye nga tulaba mulamwa guvaamu, naye tugamba nti tutryinge tugezeeko, ojja kwesanga emabega wayinza okuba nga babadde babikwatako tebabikola bulungi, naye ate n'osanga waliwo omuntu asobola okuvaayo nebeera breakthrough ey'ekintu ekyo kubeera nga kikola ki nga kivaawo. So tetulina kugwamu maanyi nti babadde tebakikola era tekijja kukolebwa emirembe n'emirembe, amiina. Tulina okumanya nti ekintu ekyo kisobokera ddala okubeera nga kikolebwa, era bannayuganda ffenna bwe tugatta wamu ne tubeera nga tufuna abantu abatuyamba ku kintu kino kisobola okubeerawo oba okuvaawo, bakadaama ne babeera nga beeyagalira mu mirimu gyabwe gye bakola. Yabadde ku mukolo ogwabaddeko Supreme Mufti w'Ekibuli nga agenze Busoga okubeera nga yeebaza abantu oba Abasoga okubeera nga bamuwagira n'abantu bonna okubeera nga bamuwagira. Omukolo ogwo gwabadde ogw'amaanyi era Supreme Mufti naye ku kintu kino eky'ensigo n'abakadaama okubonaabona yavuddeyo naye n'akyogerako n'agamba ekintu kino bakivumirira nnyo era ekintu kino tekirina kubeera nga weekiri. Katumuwulirize naye Supreme Mufti. Nja kusaba gavumenti ya Uganda yakkiriza okuweereza abantu bakulembera ensonga eyo bannayuganda ebalumya omutwe, kubanga batwala abantu be bali wano ne gye bagenda balinayo bambasada, tulinayo bambasada baffe aba Uganda. N'ekirala Prime Minister yayogedde ku kintu ky'okubeera nga kampani zino zibadde zitandise oba zirina omuze gw'okubeera nga zitwala butwazi bannayuganda nga mu butuufu gye babatwala tewali mirimu. Mulabe videos nnyingi bannayuganda ne bavaayo ne beekalakaasa nga bagamba emirimu tegiriiwo, ng'era bakubiriza abantu ba kampani zonna ezibaleeta nti basooke bawenga emirimu abantu abaliyo bwe babeera nga bajjudde, then basooke balindemu bakolemu break balindemu, then bano bwe bamala contract zaabwe nga ziweddeko ne bakomawo, then nga nabo babatwalayo okusinga bye bagenda eyo myezi 6 myezi 8 ng'omuntu toyina mulimu, ekibaleetera ne bakadaama bano abamu ne basekadaama okutoloka mu ofiisi eyo kugenda okubeera nga bayiiya omuntu oba wagenda kukola oba tewagenda kwebaka eyo. So bw'olaba nga oluddewo nnyo kikuwaliza okubeera ng'otoloka n'ogaaka ngende noonye omulimu walala. Nakino Prime Minister yakyogeddeko n'agamba nti nakino ekintu kino si kituufu okubeera nga kampani zeeyongera okubeera nga zitwala abaana ebweru, bakadaama ebweru nga emirimu tegiriiyo. Katweyongere okuwuliriza. Twita mu embassy yaffe ya Uganda Saudi tuyise minisita we avunaanyizibwa agenda kujja wano omwezi ogwokuna. Nitulagira kampuni zino ezakuno kubanga nazo obusu zitwala abaana mu ngeri y'ekinkwetu. Bwe batwala eri nga tebanafuna mirimu gye babatwala, bwe babatwala eri ne babateeka mu biyumba, ekyo babagambye bakikomye embagirawo.